po jako akawuwo. Ategerekese nga Jeff Mukasa yabadde azze okutwala wa famire e Dubai abeerewo ng'omujulizi nga baziika Fred Damba ow'emyaka 20 yakukusibwa n'atwalibwa e Dubai okuba ekyeyo kyokka bwe yatuukayo n'alwala ekyamuviirako n'okufa nga bino byonna bibadde ku kyalo ky'Ekayi Kawanda mu Ggombolola e Nabweru. Gye buvuddeko twakulaga emboozi mawulire gya kakawuwo eno ng'abafamire balajjana olwa mutabani waabwe okufiira e Dubai kyokka abamutwala nga bagamba nti babawe obukadde 20 okusobola okumukomyawo oba babawe omuntu omu bamutwala e Dubai abeerewo ng'omujulizi nga baziika Damba era nga bano balumiriza Ajat Salima okukusa omwana waabwe nga tebategedde. Yamugamba n'amusaba endaga muntu n'enjimuwa n'agitwala. Bwe nziramu ng'angamba nti maama wo mwagala. Ne mugamba naye nze ngenda Fred omanyi era nze wootuukirako ekizibu Saala ajja kukola ki Madamu Salima nja muvunaana. Fred n'amugamba kati Fred we yamugamba n'amugamba bwe kiba bwe kityo maama tokola ki tomuleeta. N'atandika okumutuuza ebintu byonna mu nnyumba ng'amusaba ssente amugamba coronavirus ne mugamba nga tebamukukebedde. Maama w'omugenzi Rosemary Namusisi ategeeza nga Mukasa bw'abadde azze okukkirizisa abooluganda okubaako n'omuntu omu nga babeera batwala e Dubai okuziika Damba nga kino nno tebasobola kukikkiriza nga baagala kimu omulambo gw'omwana waabwe gukomezebwewo kuno. Nnyola kwegamba ng'agamba mbunno omuntu afana yafiirwako omwana ebweru kaakati ndowooza kye tulina okukola naffe tunoonye ssente naffe tusobola okujja omuntu waffe ebweru naye nga tetutegeera saiti gyagwa tetutegeera ki saidi gyakola ki abadde azze mbw'afune omuntu mu famire gw'atwala ebweru agenda akakasa ekituufu nti n'omuntu bakoze eki tibamuziise wano kyabadde ajjiridde. Era nga tuwe ennaku tubatuwadde ennaku 7. Mukyala w'omugenzi Vanessa Katushabe asabye bekikwatako okuvaayo okulaba nga bayambibwa kubanga abantu bano balinga ababuzaabuza nga ssente ze baagala okukozesa lwakiri bakole ekisoboka okomyawo omulambo gw'omuntu waabwe. Ebitambuza okugenda ebweru awutiniisinge agambe Damba Fred tumuziise wano ajja atubuulire. Ne tubuuza wagenza anyumya ne tumugamba Joseph y'omumanyi. N'agamba ate simumanyi nze yankubira bukubizi ki simu. Ne tumugamba siyono n'agamba simumanyi. Ne tumugamba Madamu Salima omumanyi n'agamba nze simumanyi just ndi nakyewa nzize information ngifunye bufunye. Ne tumugamba ova mu kitongole ki kwe n'atugamba e Masaka kati twasaba gavumenti atuyambe abaana b'abandi bange we yali yagenda n'abaana 3 ne babatukiza mu kizimbe abaana buli lunaku omukazi afulumya abaana ayita afulumya abaana batono. Alex Sembatya okuva mu kitongole ky'obwannakyewa ki Make a Child Smile nga kino kirondoola embeera zaabo ababatwaliddwa okukola ategeeza nga bagenda okulondoola bonna abali mu kikolwa ekyokukusa Damba okulaba nga bakwatibwa. Nga yakolebwako ebikolwa byetulowoozebwa okubanga byetuyita organ harvesting nga bamugyemu ebimu ku bitundu eby'omunda bodi amukimetera okubleeding era nga bwolabye omusaayi omungi wewa ebifaananyi byesitaza naye era yembeera gyetutambuliramu. So twandiyagadde nnyo okuzuulira ddala kiki ekyavuddeko omwana ono okufa mu nfa efaana bwetyo era nabano abamutwala twagala nnyo poliisi ekola omulimu gwayo okunoonyereza ddala banoonyereze ddala kiki ekyaviirako omwana okutuuka mu mbeera efaana bwetyo. Otherwise bwe tutakola ekyo tugenda kubeera nga tuluzinga abantu bangi abafaana bwe batyo nga tebasobola bategeerekese. Kyokka ye Mukasa ategeeza nga bw'ayagala okulaba ng'abantu bano bafuna obwenkanya. Jess Samuel yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television.